Ekikopo twagenda mu gundi mu tournament eno nga twetegese bulungi okusinziira ddala ku gundi ku FIASA qualifiers engeri gye twazisambamu twagenda okutuuka mu gundi FIASA mwennyini abadde bukedde yanga twetegese bulungi era nga tumanyi embeera yonna gye tulina okuyitamu era n'abasambi ne tubategeka mu mbeera eyo nti tugenda okusamba omupiira era ne bagenda nga balina obuvumu okusobola okuba nga tuvuddeyo n'ekikopo. Then okusomooza kwe tufunyeemu mu FIASA Games, embeera ey'obudde ebadde tefevalinga bulungi basambi bange era ebiseera ebisinga bali balwalalwalamu ku lubuto biki ebyo wether nga si nnungi naye basobola okubiyitamu byonna byonna. Tiimu eyasinga okumpa challenge mu FIASA Games yali Tanzania. Tiimu bali bagiyita Bwire yali Somero yasinga otuwa challenge nti bo bajja naye nga abasambi be balina bate balimu experience okusingako abaffe naye ate era mu mbeera yonna twasobola okuba nga tukola ki tweŋŋanga embeera yonna nga tulaba nti buli kimu kye bakola tugezaako okola ki okiyitamu naye nga basambi bo bali basingako ku baffe technically and tactically. Olugero lwe twatandika ku developinga ebyemizannyo tuli mu sports all around: volleyball, netball, football, handball, athletics. So tu developing emizannyo okuva ku mwana wa P1 munda muno twatandikawo an academy eyaniriza buli mwana yenna. Tukiikire district ya Mukono kuva eno naye tufunyemu nti embeera yonna facilitation yonna ebadde ya ssomero being at a private school was a government tetufunamu nnyo naye for now facilitation yonna tubadde nayo ebadde ya ssomero. Tufunyeko facilitation kuva mu government ga district ye Mukono oze twagenda ku national waliwo kasam facilitation naye era kabeerawo ng'omaze okwalifyinga wonna essomero libadde litukwatiramu era tubeebaza nnyo
tubererawo tutuuka ku mbeera entutuuseeko leero. Tuli Kenya Fiasa Jageno era gyetu abawagizi baffe abazadde baffe mwena mutugobera tugenda kubeerayo nodumaliriza wano si we tukomye era tukyeyongerayo tulina odumaliriza yonna gye tulaga yonna tulina so ekiroto kyange kale nze nga nze omuntu ndi champion era tiimu gye njagala okugenda kyekiroto kyange tiimu njagala ogisambira lwakuba sinafuna opportunity naye nga opportunity ogendanekalisa nsonga lwaki njagala Vipers kyekiroto kyange mulimu omusaala esinga okutagala striker district eryatukiikirira mu Fiasa Games ate nga liri mu kitundu kyennyini ekyange mwembeera okuba nti likomyewo n'obuwanguzi. So tukyebaliza Katonda ne twebaza n'omukulu w'essomero lino kino yajja nga musajja wa mizannyo era tulaba nti ekintu kyatandise okuzimba oba naffe kyetulwanirira nga DFA bakama bange kyebalwanirira okuzimba emiti emito kigenda kivaayo. Yesu ombuuziza ekibuuzo tetunaba nnyo kubeera nti embeera tugikakkanya oba tugibeerako ey'okuba nti tufandinga wansi. Ekyo nno tukitwalira ddala eri bakama baffe okuviira ddala kufufa waggulu nti omupiira gulina kuzimbwa kuva wansi naddala mu bitone bino bye mulabye nammwe oba bye mulabye mu Fiasa Games. President Magogo musajja awuliriza era manyi kino kikitandise okujja kigenda kukolwako kuba naffe abakiise abaffe tubalina mukulu Ande Kaweesa tuyina Mahadi Gaddafi